mwenna muri kuno kwana polati. Polati eno yale tabumbulira mmwe mwenna. Bado bamanyere ku report. Eno polati yake. Omuyimbi Ruden Wai Kabako nga bw'ova okulaba mu katambi. Abantu abatannaba kutegerekeka bakoonye ennyumba ye gy'abadde azimba ku ttaka lyayita erirye ne bagissa wansi. Nkwaniriza nnyo ku TriStock ogamba otya gwe wenna yasalawo n'okuba nti otugoberera kyokola ky'amaanyi nnyo ddala. Atanaba kusubscribinga genda maaso n'okuba nti okona akapeesa ka subscribe kagambo kali awo wansi kamyufu kakonemu video giwe like ate n'ekirala ogisharinge ne banno basobole okuba nti ate bagiraba. Kakati mu kaseera kano omuyimbi gw'olaba mu katambi ako amanyiddwa nga Ruden Wai Kabaka abasinga mumanyi ng'ono ayimba mu kibiina ekivaamu omuyimbi Shiba. Kabako waliwo entalo z'ettaka zaalimu n'abantu abatannaba kuba nti bategeerekeka. Wabula ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero Kabako yalabiddwako mu katambi ng'agezaako kulaajana abantu abatannategeereka bavudde ne bakoona ennyumba ye gy'abadde asitula ne bagiteeka ku ttaka oba okitegeera. Kabaka ono alina poloti gye yagula mu bitundu by'e Busaabala eyo era ye mu bigambo byagamba nti yagigula ku mukama we amanyiddwa nga Jeff Kiwa. Wabula ne weebuli kati Jeff Kiwa tannaba kuba nti avaayo kwogera ku nsonga za Kabako na ttaka lino kuba ye Kabaka agamba aligula ku Jeff Kiwa oba okitegeera bulungi. Kaakati nga bw'omanyi nti Kabaka ettaka lino yavaayo n'awoninga abantu okuba nti abaddamu kulisambirimbirako kubanga ettaka lire yaligula mu ntuuyo ze oba okitegeera. Wabula kyamubuuseeko okuba nti waliwo abaamukubidde akasimu ne bamugamba nti ennyumba gy'ositula gy'obadde otandise okuzimba ate abantu abatannaba kutegeereka bagikoonye ne bagissa ku ttaka. So omusajja wattu yavuze zambwa n'agenda okulaba ogubadde yasanze ennyumba y'ekituufu nga bagikoonye bagitadde wansi era ekyavudde awo kuba nti ate akuba omulanga nayoza kumonye musajja wattu ng'agamba nti ennyumba gye mukoona yange n'ettaka kwe mungobaganya nayo lyange. Jjukira Kabako alina olutalo ye agamba nti omuntu ali emabega w'okuba nti ayagala omuntu alako ettaka lye waliwo chairman w'e Busaabala oyo omulonde aliko essaawa eno ye Kabako gw'alumiriza nti yali emabega w'okuba nti amujojobya n'okuba nti ayagala n'okutunda ettaka lye oba okitegeera. So Kabaka agamba nti byonna byonna tebigenda kuba nti ate bisoboka kubanga ettaka lino yaligula ku ssente ze oba okitegeera. Abantu babadde bamanyi nti entalo zino zonna zaggwa wabula ne we buli kati musajja olutannaba kuba nti ate afuna mirembe. Abantu bakyagenda mu maaso n'okuba nti bamugijobya bagamba ettaka bagenda limulemesa oba ki era tagenda kusobola kuba nti ate alizimbako ye kyawakanya. Jjukira Kabaka bandibadde nno bamusaasira musajja wattu kubanga omanyi ssente y'ekivubuka eno yagamba yakuba ebivvulu bye nga w'omumanyi musajja w'amaanyi nnyo oba okitegedde n'akuŋŋaanya akasente ke mu bulungi n'akawa omukolo Jeff Kiwa n'amuguza ettaka eryo. Naye nze mu bigambo byange ŋŋamba nti endolobiito zino zonna zigenda mu maaso naye omukulu Jeff Kiwa eyaguza Kabaka ettaka aliwa mu nsonga zino. Nze muli ŋŋamba Jeff Kiwa yandibadde avaayo n'asooka okuba nti ate akiriyalinga ebintu bino kubanga ye muntu yekka asobola okumalawo ensonga zino zonna n'ateeka ebintu mu nteeko. Oba si ki ebintu bigenda maaso n'okuba nti byonooneka. Kabaka tagenda kufuna mirembe ku ttaka lino okugyawo nga Jeff Kiwa avuddeyo n'ayingira mu nsonga zino n'atabaganya Kabaka n'abateebereza okuba nti ate baagala okumutwalako ettaka lye oba okitegedde. So Kabaka twandibadde tumusaasira bannange. Jjukira musajja essaawa yonna asuubira okuba nti ate azaala omwana. Jjukira mukazi we ali lubuto anaatera okuzaala naye ebintu ebigenda maaso n'okuba nti ate bimutuukako si birungi okuba nti ate si birungi okutwaliza wamu ku sayidi eyo naye gyagenda maaso n'okuba nti avvuunuka buli kimu twongere okumuteeka mu ssala zaffe Kabaka oba okitegeera. So buli kimu kijagenda maaso n'okuba nti kitambula bubbaya saana naye nga Kabaka ku sayidi y'ebintu bambi si birungi akyagenda maaso n'okuba nti alwanagana n'abantu abaagala okumutwalako ettaka lye. TriStock YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mutugoberera mwongere n'okuba nti musubscribinga ku TriStock tujagenda maaso n'okuba nti twongera okubayitira amawulire aganyuma. Mubeere bulungi.